Omanyi okulwala ng'olwa bw'oyingira bwennyingira bwe nti mu nnyumba bwe ne nninjaga ekigere bwe ccu gwe musujja nga ndwala nga ntandika okubugumira sibitegeera naye bwe njifulumamu ngamba mulamu. Maama n'angamba maama omusota guugwo wansi w'ekitanda namugamba siriwaliramu mulinja kukukuba. Ngenda okukuba bwe nti oluggi bweppa. Naye ng'omukka guli mu kisenge kyange guli guti. Ne ngenda nfuna ekirooto nga banjiira eddagala mu nju yange okumala endowooza emyezi egyo. Nzikiza mu Katonda kitaffe asinga byonna era asinga bonna nga mpita mwana w'omu yekka Yesu Kristo oyo gwe yasindika ku nsi anfiiririre ebibi byange yabikakkanya era n'abitwala eyampa olukusa olwerwanako era eyampa choice ey'okusalawo okugenda mu muliro oba ogenda mu nsi eyo ffena gye twegomba. Ebyo byaggwa ku nsi ng'ava mu bulamu buno obw'omubiri era teyandekerera yandekera omwoyo omutukuvu oyo gwe yansuubiza bw'alijja nnuŋŋamye bwe yayambuka kyaba. Nzikiriza nti omwoyo omutukuvu oyo gwe yandekera yaza nnuŋŋamya eyanjija ku luguudo nga ndya kasasiro eyamponya ebiragalalagala ettamiiro okutegeera ebintu mu ngeri y'ekifuula ennenge era ajja nnuŋŋamya oyo ankubiriza wensobeza ne neetonda era njijukiza buli kadde nti ku nsi tekuli mutuukirivu toli mutuukirivu. Oyo akakkanya ebiryo byange ebya buli kala era alongoosa amakubo gange. Bwe nali neebase eddoboozi naliwulira nze nzikiriza nti yeyalimpa Project Kamengo ku mufaliso gwange wansi amaloboozi ago bwe gannumbaganira bwe nagawulira mu kaseera mpaawo kaaga bw'atyo n'atuwa omukisa Mukama waffe yatutonda ne tufuna akasente ogenda oggula ettaka lyaffe Kamengo okuteekawo obuweereza buno. Kyanneewuunyisa nnyo nti ettalaka lye nasookerako nalyegomba nnyo ekitenkanika era bwe nalituukako ne njijukira ebirooto byaffe n'ekigendererwa kyaffe ku nsi. Awo nno watuwimbiridde paka wano we tutuuse ku kampeni ya Let My People Go Nabongo Charity Foundation. Awo ne watuwimbiridde paka wano pa ku kampeni ya Let My People Go. Nabongo Charity Foundation ebadde emakindye weewaawo tetutoma ne tutuuse ekiseera tugende ewaka gye tulikola ebyo Katonda byatusindika okukola. Tulizimba amasomero, amakyaki, emizikiti, amasinzizo aga buli kkala ne waggulu wa byonna tugenda zimba ekifo mwe tugenda okuŋŋanyiza abaana b'oku nguudo, abaana b'oku street ekyasinza okuba amatiribona mu ggwanga muno. Abaana abo tuli bajja ku street z'omu Kampala gye banywera ebiragalalagala, gye babbira, gye bakubira abantu, ensi gye yabagoyeza tuli batwala eka Mmengo. Naye olunaku lumu nze nzikiriza nti baliva eka Mmengo bakome wakyusa ensi yaffe nate. Episodes zino nziweereza gwe mwana wa Katonda azanyunywa ebigambo byange emyaka 5 gye mbyogeredde nga mpita ku channels endala zonna eza YouTube n'emikutu emirala ama TV n'amaleediyo genkyaddeko. Gwe mwana wa Katonda azze anyumirwa music wange ngoga nti singa mbetanikula bongo tewayimba kino sandisobodde kukyuka. Bwe nawulira oluyimba luno nakyuka, bwe nawulira kino nakkakkana obusungu era nasumbibwa paka mwene ensi gye ndimu. Lwayo tukwatireko tetunafuna nguleza nsi yes kubanga ezisinga ziba za bulimba naye ekisakyo ndooza y'engula esinga era egenda otulagira ddala nti weewaabye tukoze bisiimibwa. Twetaaga omusenyu, amabulooka, amayinja ne seminti. Emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9, ey'amayinja 16, seminti kasawo ka mitwalo 3 mu 10. Twagana ennyumba yaffe tugikube plasta tugiwe fulo, twatandise okuyiwa fulo wadde nga akyagenda mu maaso tuzimbewo ttooyi. Gwe mwana wa Katonda ttooyi ya $3.5 main block ebadde ya $7,000,000. Katonda atwagadde nnyo atuwadde ekisa. Ffe baani abasobola okuzibikira amaloboozi ago ntagaatula kiba kya bulabbayi era kuba kwesimirako ttaka. Tuze tuwa obujulizi mu wiiki emu kampeni gye yakatambulira mazima ffe baani abakuŋŋanyiza $9,720.
ku milioni 7 tuguze cement tuguze amayinja n'omusenyu batandise okubiba fulo tuguze n'ettaka batandise okujjuza ekisenge ekimu olw'okuba omusingi gwali mugulumuvu gwetaagamu ettaka nagwo baguyiwe nayo ruumu eyo batandika ogiyiwa twetaaga milioni 6 mu emitwalo 28 tetukyetaaga milioni 7 kuba tulina emitwalo 9 mu 7 mu 12,000 zetuguzeemu sofa material gwolabaawo twebaza nnyo mukyala Damali atuwadde omutwalo gumu 10,000 mukyala Josephine omutwalo gumu 10,000 mama Grace emitwalo 50 mukyala Ade emitwalo 25 Kent Beauty World ow'ebizigo emitwalo 10 mukyala Linda naye natuwa emitwalo 10 tutandise mu wiiki emu sofa tetutoma twegatteko nze kiwulira muli nti bw'olitoola bw'oliwo omwana w'eggwanga bw'olisobozesa okutuukiriza ekirooto kino Katonda agenda kuggula enjigizo ebisumuluzo by'empingu ezo ezikusibye ez'obwavu ez'ebirwadde obujja ettima n'obukyayi obutaagalwa n'olutwe agenda bisumululwa akusumulule ku mpingu ezo ezikusibye akute otaayaye abaana bo famire yo na buli kimu ogenda okulaba eddembe epya nate mu famire yo n'ennyimba empya ng'oyita mu kutoola ekimu ekyekumi ekyensi sigamba kiri ekya Katonda waffe tokizannyirako ekyensi ng'omaze okuwa Katonda waffe waliwo kino ekyensi ekinyweza endagaano zaffe mu nsi bye tulya biri ku nsi kino ekyensi genda tuyambako okulya ensi ekya Katonda kikolera ddala amakulu tokiwa ekitiibwa ne bw'omala okimuwa kino ekyensi nakyo osoboga nti nedda kantoleyo akasawo ka seminti kamu emmoroka y'omusenyu n'ebirala abaana bano tubajje Makindye wali ebikomo bingi bitususseeko ne tetwevuma Makindye katugende ewaffe ensi eyo tugize bujja nate Kamengo ensi n'ensi ekuŋŋaanire awo nate ekomewo eyere buli kakica ali mu kibuga Makati abanywanga amafuta kirabika kitya nabakomyewo kakano okujja amafuta ku kkubo komyewo n'omukenkufu yagenda n'akubaawo ku TikTok nga yaliko ku YouTube nga yaliko buli wamu bw'oba towulidde senga nnina emboozi tewooma agenda okumulaba kuddamu okumusanga ng'ali ku kitanda amagulu mu bbanga bagawanisa obugere buli kamu bakakubyeko empiso n'emikono ate ntima omutunzi w'eddagala wagaana okwejjanjaba ebikutabukako soka weyanjulira abantu bazoga nnaffeeke wano mbalamusizaako mwenna abalabe baffe abalungi amanya tibwa senga nnina senga nnina nsonga omu bwayo senga nnina nsonga kati oba senga nnina laavu kuliko obulwadde amanyabo mwana gwe nabuwona nawona ekiyitibwa omulwa obulwadde neba nange Mukama Katonda ono ati ogenze nnombi ekisiru nokimanyi nti amalogo gyegali nkimanyi naye gali malogo kyali typhoid musawo nanzijjanjaba nga siwonera naba typhoid mama dozi wagikozesanga bubi oyinza ogamba olinga agamba nti nolwambala okufuna doozi nengera nenkola ebirala nenkoma neneyongera gwe abantu baloga kyekyaliwo abantu baloga kyoba olina omumanyi kyava ku kiki ekyatuukawo ngamba bizinensi obwasenga nawe buloza mama nnyabo ate ani asobola okuloga njakoobwasenga n'akuloga emitima gyaffe bagamba miyabayaba omutima omunafu omutima ogwo okwatibwa mangu obujja kwange nasooka netunula mundabirwamu kikyondogera ekiryawo ekyamakulu siina mmotoka siina pikipiki akayumba kensulamu baite nte kalina munna tairos okumanya omuloga asobola okuloga n'aloga n'akawuka oyo aba nno musiru kubanga okimanyi omuntu eyandoga yali musiru
oli yali musiru nga kugamba si musiru wabula musiru oba ku muntu okubanga yakuloga naye ng'emmere mugigatta gw'otabaddeewo nga y'omu yagamba senga nno munnange omuntu akuloga ali ku nnyumba nno kasale waggulu akulaba yabongo dda abantu balogo ndaba oba oli mu Katonda nnyikira ate buli muntu yenna nze ndi mu Allah nange Allah wange musaba mu kaseera kange akeddembe ate mu kimpowooze tekinnasalawo okugamba nze okusaba tebakunkaka ne bwe nkiwulira nengenda maaso gaala nga ya Allah taata taasensi mbeera saba abantu balogo bakutandika batya bannange kati olaba ali mbeera awo kusala maloodi simanyi ngeri ki naye asooke ndabula abantu nga naye nkulabuliramu si buli muntu gwe weesiga taba mukwano gwo wetuba tulowooza twifunye emikwano naba mukwano gwo nyina omusembeza kale ng'olaba nze okusangawo omuntu oba osanze nnino oba nsanga n'embeera gye mpitamu n'ogamba akambeere ne nnino oba kambeere ne gundi kale tweyambeko mu bintu ebimu nga omanyi nti oba mukazi oba musajja naate nga nze mu mutima neebuuza gwanya neeyungako okunnyamba nange nno bwe kyali kubanga akaseera ke nayingiramu obwasenga nali nkola nga kiri okay naye embeera yakyuka omulundi ogwo nga eddagala nebawa nga oli ne bwakuba essimu mbuna eddagala senge eddagala bambi essimu weekoma ntandika odifumba nga libeerawo ne bakola oda nga oli yeekyusa natuuka nentandika okulwala ebintu by'ekisiru byosaana kukkiriza omanye okulwala nga bwenyingira bwe nti mu nnyumba nenninjako ekigere bwe ccu gwe musujja nga ndwala nga ntandika okubugumira sibitegeera naye bwe njifulumamu nga mba mulamu nga buli bwe ntuuka mu nnyumba ewaka mba mulwadde muyi bwe njifuluma nga mba mulamu nze nga bwe ntuuka ewange nali mbeeramu ne mutabani wange bwe ntuuka ewange mu nju nteekako TV Shakula olusi munze musanga azannya nze nennyingira mu nnyumba oba omusanzeemu nayinza okwebaka muddira nga sigenda mu kisenge kumala wiiki naye nga TV endaba ntwana tunkwatira awo kuba nali nakasleeping bag kange ndeeta nenneebakakaawa nenteekayo eno mabega gundi obuto bw'entebe ne bukyanga neebasa mu ddiiro nasooka nengamba oba bino byenkola ennyo nenkoowa akanyama kati lumu ngamba mutabani wange Shakulu genda mu kisenge weeba mama nangamba mama omusota guugo wansi w'ekitanda namugamba siriwaliramu mulinja kukukuba tambula gende ng'omwana yagaana nemugamba kale tuula n'atuula mu ntebe nalaba asumagira Shaku genda weebake nagenda neyeebaka nebukya nenkera nebukya era embeera neebanga yeeyo kati lumu nengamba naye nedda Mukama kyerwaki mbeera nsula mu ddiiro nze alina ekisenge nsooka nziza akatambi k'omwana ngamba wansi waliwo omusota wansi w'entebe manyanga wansi w'ekitanda nengamba naye Mukama nensooka nensimukanga Mukama taata saba nsaasire ki ekiri mu nju muno lwaki bwe nfuluma enju eno mba mulamu lwaki bwe njiyingira ndwala nengenda nfuna ekirooto nga banjiira eddagala mu nju yange okumala endowooza emyezi egyo nze olaba ewange nze n'obukyafu twayawukana naye sikolagana na bukyafu nze nsiimuula ennyumba ne waba wansi w'ekitanda nze nsiimuulayo naye omanya eddagala ddyo lyansaana of course oli addeeta bulesi n'amansa kati gwoba ojja okusiimuula oba omanyi osiimudde byonna bikyafu nga baayiwa eddagala wansi w'ekitanda emitwetwe nga lirya eddagala lyakwata lyagwa ne mukwata nga bandaga omanyi okulaga ekituumo nga lyadda ne mu black baani abakulaga naloota ekirooto ne bandaga n'omukyala nga bwe yali afaanana bw'ati neŋŋamba Mukama abantu nga tebaagalika nasooka neŋŋamba nedda si kituufu bwe namala okuloota ekyo ekirooto wayitawo ebbanga era ng'embeera tennatereera nga ntwala
nasisi mukazaali saa 9 ne ngamba naye Mukama lwaki nsula mu ddiiro nga nina ekisenge kangende mu kisenge ngenda okuba bwenti oluggi bweppa naye ng'omukka guli mu kisenge kyange guli guti omukka omwana yali ayo ekyenju waki omusembereza ebibiri wapi omukka ate akaseera ko Shakulu teyaliiwo ewaka alimu nzekko mwanange yayitaliwo ng'alina waali ali ofumba ekiro saa 9 bannange naye ali ayokya kasasiro ne gujja mu kisenge kyange gujja omukka omweru naye nga gutambula butambuzi bwe guti nengamba wava mutulo saa 9 muka okuva ku olwo nnina we bankwatiramu ebyange byonna omukka nga guva mu nju mu kisenge naye nga gugira gutambula gwambuka bwe guti nga tugamba nti kuva mu nsonda eno oba ng'olaba kisenge kyonna ng'ekisenge kyonna mukka naye nga gwambuka waggulu natusooka nentula neŋŋamba naye nedda Mukama wewaava olutalo lwange lwonna lwokukolaki lw'okusiraana eyali atunda eddagala ng'olunaku nkusobola okukola ku bakasitoma abana mukwano nga n'omusi gyamufuna tanna bano abawala bebeekoza nti nno nze nnyirira nnyo era nze mukwano nkebe essimu nga tebagikubako wadde n'akatini kati abantu balogo bakwebyo tali kyasinga kunnyiiza labbongo obulamu bwange bwonna nze nino ndaba wano siragangako ku muntu wadde n'ogwo namba mmanyi nti omuntu gy'ayitamu okwejjanjaba kuba kunene nnyo teri kyasinga kunnyiiza nakugamba kwewuunya nakati nkyewuunya nakati era nkyagamba naye Mukama lwaki ogamba abantu tubasonyiwa nga mukwano gwange gwalota mu kirooto ekyo tuba kyakulimba wacha wewe okozesa n'oluswayiri n'oloota omuntu oyo omu enoddamu n'omuloota ng'alina n'ekifaananyi kyo akikutte ng'agamba nze nina lunaku lwaliddamu n'akola lwe lunaku lwendifa embwa eyo osobola okwogera ekyo ekintu obusiru bw'abalogo buli bumu ate munnange omulogo simanyi lwaki oba omulogo aba afaanana kyakola omulogo yenna tagenda mu maaso aba mu kifo kimu talenti kuba kuloga obusiru bw'omulogo buba obwo kale yes omukisa gw'omuntu tebaguloga jasi bagukeereya nate bwe guba gugambye kuvaayo mukwano oba bagenda luddawa ne bw'oba wagenda luddawa nga Mukama agambye ti ekiseera ky'oyo omukisa gwe guveeyo gw'omulogo onoonya bwawodda nga tolabawo onoonya ne Katonda essaawa eyo omwetondere byewakola byonna nga tokyasobola ng'akutte ekifaananyi kyange bw'ati naye ng'agamba kimu nina lunaku lwaliddamu n'akola embwe wamba ize nali nfulumizaayo akayimba kange munnange nze nokerabira nega nagerayo akayimba kamanyi nawe nyamba buyambi twakitondeka bakayita batya nina kali kamikola kali kalungi nnyo oluyimba olwo nalugula gyali emitwalo 6 nalugula nali nina kasente kange okuze okujja oluyimba lw'omukolo mama nga ndowooza ensi nnungi mukwana ensi si nnungi tewaluyimbako bantu bonna wadde okumanya omulogo ne ku leediyo gye nalutwala tebaalukuba eruyimba gyeri ku YouTube luli ku YouTube channel yange eri kadde baluyita batya ate nina lukulu ne waalwo okuba balongo owange mwagala alaba owange mwagala hey gwenno omulogo nga yakuloze akwerabiza n'abasajja abaali bakwebaseeko nti nno gy'olimu omulogo nga yakuloze abantu bakwerabira ku feesi nti gy'oli
era nga mukama yakedde ku makya n'akuviirayo n'agamba esaawa mwana gwe nkujje mu ddogo abantu batandika okukubuuza wali wabuli okya wadde obeerawo otya okyaliyo okimanyi nti ekigambo kyoyogedde yaani gwe nasisinkana anasisinkana seyawo wangaani oba yali suuna beeni baya naye bwe yaŋŋamba senganira bulijjo okyaliyo nagamba bugambi Allah gwe omulogo akuloga kyaliwo sokolekesa okonyumiza kyaliwo kyali wagamba atya aŋŋamba senganina okyaliyo namugamba ki nga waliwo manyi nagamba ndudde okuwuliza ogwo yatwala buli kimu sikate nantwaleko ebyekyama okimanyi ng'omulogo yakuloze obula n'omusajja akusiiya ebiseera ebyo nga tolina wadde n'omu maama nnyabo okusiiya mukwano nze bandoga ne bateeka kunza olutwe ne bava ne mukundoga n'ebintu mu nnyumba ne batwala kyokka aterayo omwe yankubira essimu n'ayasama nti nno essimu banzibye mu nju omuntu alina ebisumulizo byange yeyanzibye kyokka nga ye nakyala y'omwe yali alina ebisumulizo byange naye kati ng'aloga nze simuvumangako sireetangako musajja nga wa bbeeyi twalinga bwe nga nfunye kano kantu nga nziruka mukazi wati nalinga mu mizungu nga ndowooza ntuuse mmaze ensi naye ggwe abantu baloga nange kyembeerawo ne neebuuza nedda mitima gy'abantu eminafu kubanga okumanya omulogo ate musiru ne bw'olikera ku makya n'enkuloga byokola tebigenda kunzirira nowe ogasaanyawo busaanya fenna tubifiirwe alina taba musiru nti naate akuloze gyakoma okukuloga tujja okugenda okukoma totegeera katonda ate abikuddiza tozi nga akusse obula n'omusajja akusse eyakukola bubi ekyo yateyandi kikoze ekyo nasooka neneebuuza kyekindoza nze akyali mu bupangisa kayimba kale n'akayimba kange kanagula emitwalo gyange enkaaga egy'ekikazi waggwe bannange ggwe abalogo baloga okumanya omuloga nze ngenda neneebu ate isinga kunyiza ate munange omanyi mukama ono okimanyi nti abeera naye waggulu n'atusekerera ensonga lwaki enkuba bw'eba etonnya etuyingira mu mayumba abamu ebisenge ne bigwa mukama nze ngamba mukama waleetera obusungu kubanga omulogo bw'aba agenda okukuloga asaba mukama nyamba dino nimukube mu kutu kifala ekyo nkibalule ate munene kikubalula omutemu bw'aba agenda kutta omuntu asaba mukama nkitte baleme nakuntegeera n'omulogo yakera makya n'aloga nnina yasaba mukama bane mukama nyamba ndoga akaana ako kati ne weebuuza saali serebu nti mmanyikiddwe nedda buba kankubuulire akayimba mitwalo nkaaga kyali ekyamaanyi kubanga akaseera akasigama nti nali nfumudde era nali singo mmaga nga ndi mukazi nsasula yes mulimu abantu abamu kati abakazi kubanga abakazi oyandoga yali mukyala ng'alaba buli kimu ekijja ewange nze ewange nga niwe mba ngenda kukyaza omuntu kubanga ewange olaba baithe nga ntandise obwassenga nakati mbulimu nga ntandise obwassenga nali bize nalinga nzanye ne balweni baizeni nkujjukira bulungi kati nga mba ngenda kufuna emikwano neebaka ng'oluusi ngenda kumantegedde ngenda kuba n'abagenyi nga mugamba manyi mukwano nsaba kunnyambako ndese ssente ziizino tufumbe nga tugenda kulya wamu famire ti ekyamayi nkyali kindozi nali nfunye musajja nti agenda kunnyimbisa bulungi mu kisenge nali nfunye musajja gwe nakati nkyatuuka baithe nakati ntuula awo nembuuza mukama ki ekyamanyi ekyandoza empisa zange ennungi empisa zange sikulimba anze muyaŋŋambye kayimba oluyimba baite lunaba nakubwako kuledi bwewafuna akayimbako n'okaproducinga oleko kwambala galumindi eza bbulaaka ekiro nokola enjala ng'oyita booti toyagala kufumba naga kati kankubuulire nze kakyangambawo nakateekako enjala omulundi gumu yalina birthday yange ate bwe navaayo nali nkuma essigiri ne lujja yes okuluzikiza enkeera nempitirawo wagundi n'abijjako
enjala zange zino ndi maama lwaki mba nteekako enjala anti kaka ati ndina ssenga lwaki mba nteekako enjala ki ekyandoza mazima mutima gwange mulungi nedda mulimu abakyala abamu nga basingo maama sina abakyala bokka abantu abamu nga bo balina effitwa ku mitima gy'abantu effutwa efubitizi kyekirala ekkumi enge obubbi n'obutya n'obulyake wakati mazima nedda ntunuulira kale kati wano nakoggamu luli nali munene nga n'akabina kwekali akabina keekaali kandoza ebyo byennyini atase okwezuula kati kyekira okwasama kwe kwali kundoza kuba neera nakati nkyayasama wakati ate mbaddemu nkyakuza ku baana n'okwasama nkyaya kati teri muntu yenna omuloga ategeera n'ogenda n'ogamba nti nina bw'aliddamu okukola ndifa osobola okwetekako kooseeyo ku mutima gwokimanyi nti mukama katonda amaana akikubamu sitampu bwenziramu n'enkola abajja kujja ng'avunama nti nina nsonyiwa bambi obulamu bugenda kulogera ki naye kati kyekineebuuza nali nsula mu kayumba kaddabo kaasulamu kensulamu mukazi watu nga nina ka TV kange era kalumu nga kakikazi nka kalungi wanze n'obukyafu twayawukana nze n'obukyafu twayawukana oba kyekyali kindoza nga namu TV yange nungi n'engato ez'ebbeeyi n'engoye z'engato ebabba nazo baazibba engato ze zaakoloza futwa kwanti oyambala engato nnungi kubanga omuntu eyandoga teyali nkondo kakondo omuntu eyandoga yali mukazi nakyeyombekedde nange we nali maama singo maama naye nga siri nakyeyombekedde kuba nali nfuna ebisajja difference between okubanga nfuna ebisajja awo mba sirina kyeyombekedde yatya omukazi ali awo nga talifuna ku musajja tewali musajja ayingirawo okitegeera naye ze wange byali biyingira ebisajja mu kaseera kange wembyagalidde okitegeera nkulaga mutabani wange alina mutabani wange omukulu yali taliiwo akaseera ako wano webajjiranga naye webajja nali saakuleni sireeta musajja nga waliwo omwana wange bamulaga kifaananyi kye nkugamba luumu gye nalimu naye gye yali alimu ali nina TV alina TV baka abasajja wano bebabatabula oyinza okuba wano waleetera nga abasajja olina gwe waleeta nga naye yamugambako kanagamba nina ansuseeko eri yali futwa obulyake simanye efubitizi magini omulogo musiru nnyo omulogo musiru nnyo kankubuulire nange omulogo ye mulogo ate omulogo takulaakulana ate omulogo aba alabika kyafaanana omulogo ye mulogo ajja nakunanakwe atuba mwatulira namukubira essimu neyegaana teyanyega namukubira essimu nasooka gamba bano banne ne mbagamba banzibye naye kubanga kati kankubira ate neebaza mukama neebaza mukama kyeyakanina ekintu ekira kyesanaba kwezuulamu oli nabbi oba mu bibiri bwe sitabe nabbi nja kuba musawo muganda mu bibiri naye kirabikeera tutwale kino ekyo ekya nabbi simanyi oba ndi nabbi ku bibiri weewuliramu kimu katusabe ki mere olwedde ndi mutunzi wa ddagala era ndwedde ndi mutunzi wa ddagala naye siri wansaasi byawukanamu kubanga olunaku olwo okimanyi nti lwe banziba naŋŋamba ne wayita ennaku bbiri kyokka atera n'endoota nga ye kennyini ne banne tekalimu mukama nampa ekisa nenkubirako omu ku bo bagamba mwanzibye nakulabye nawe oli namulabye nedda senga nnina nze saabadde namugamba kisooke wiikizoke naye namugamba kimu nti nno mugambe munnamu ajja kufiira mu ssabo si buli muntu nti bamuloga okolimye olwo namugamba bugambi nti si buli muntu omulogo musiru si buli muntu nti bamuloga okitegeera nyinza okuba neŋŋamba ŋŋenda kukuloga igwe nkuloge manyi wajja oyitidde
ebali bosanga tologeka mbwa gwe okitegeera kati omulogo ye muntu omusiru omukukuutivu atategeerekeka tesinga abantu tebeeroga ane bolokera yakera ku masha nandoga kati senga nina okumanya oli yali mazi okumanya oli yali muntu tategeera nali namuwane ku chance n'abaako ne mu kamera tukwatagane mukole duo okitegeera bwaweereza myemya bejja senga bwakubawo bba okubawo bu kumboleta kizibu ndeeta ekizibu ekyagala okunsanyawo ate ngenda kuwa abaloga amagezi tologanga nedda kamba tologanga muntu nakutegeera nesinga omuntu akutegeera nti gwe ali ondoze kiba kibi ate abajja kukusonyiwa akulekere mukama gyakoma okusaba eri mukama abajja kukusinsimula obulamu bwo bwonna omulogo ye musibu atategeera omulogo tasobola kweyituusako kantu ka bbeeyi eba abalowooleza mu kulogo kimanyi nti omuntu omulogo okumanya musiru ne bw'oleeta akagatto ng'okaguza ennusu mutwalo kamuluma busiru nanti busiru nnyo gwenze bandoga nga n'essimu tebagikuba nga n'essimu tebagikubako no nali nina empisa katokyalina mpisa sikyate munenkyebaliza mukama nze nali nina ku mpisa nga njagala ne westa olinga ne bwaba agenze bugenzi mu nsonga ombudaabuda maama nnyabo mukama yanviireyo mangu nampeisa nandaga ku ssente ane zigenda shwi sente wezagenda nebaza mukama zigenda zikomawo naye ate ekisa kyennakola sikyakirina ate wano wentandisa okukolera empisa embi ate wenneebaliza era mukama omulundi ogwokubiri ate nkifunamu emirembe ate nfuna n'abantu banjagalirayo okitegeera kati simanyi ate bantu kiki beetaaga ekyo kyannema okutegeera nali wampisa mbi nali wampisa nnungi eri emabega bane nga ne bw'oba onnyiizizza nga nali nina ssente nga nina okuba okweraga nti ndi wakabi naye ate nalaga nti ndi wa wansi alimu embala y'obwakatonda buli muntu namutwalanga muntu wange buli muntu nze nga nina ssente nnina siisangako muntu bubi sivumangako muntu ate savvoolako muntu ate buli muntu namulaga nti tuli bumu naye maama tebayagala mmanya eddogo gyeriri nate nembeebazakikuluma lyali ddogo maama nnyo nze kati kankwete tebakyasobola kundoga mukama waali naye kati ompitawa simanyi mukama kati tebakyasobola kundoga mukama naye yandoga namulekera mukama kubanga sirina maanyi galwana kubanga sinze neetonda sinze neetonda mukama ye yantonda ate n'ekyokulala nti bwe nali nina empisa nnyingi kati sikyazirina ate wano mpulirawo emirembe ate banjagala mu mpisa zange embi sikulimba banjagala nnyo wekali akaseera nalinga nina ssente zange ng'ate mbaagala kati sikyalina nnyo ze nina zimala mbizibu byange noseevingako ate era banjagala kati abaddugavu bazibu nnyo tewevuma mpisa mbi nzaagala nnyo zino ate empisa zenina tezigenda kumpanguza bingi y'ensonga sikyegwiriza nze bw'ova mu bulamu bwange n'ogenda sikyegwiriza muntu ava mu bulamu bwange bannange mba mpulira emirembe egy'enjawulo obanga nti kudde omugugu obanga ate mba nina n'ebingi ebyokulowoozaako tugemba mumanya akati kano akamu kagudde ngenda nabiri naye luli nali sikkiriza keeyo kano okuvaako kati mba ndaba omukwano guno gugenda kumbe si mukwano banyuunyuusi misota gy'olina naye kati bambi ne bwe gugenda maama nnyabo bweba cupa ya bbiya njinywa bannange mpulira essanyu n'okuddamu ebyo ate muneesi ate biri ebiseera era nali siri muyombi naye nalinga nninamu omutima nti ekintu bw'ojja ng'olayike ovunaana ebitalina makulu nga nsobola okuddamu mu bubi naye kati ne bwe nsanga odiyo nga ziringa 10 nkuddamu mu ddembe ne weesootinga wekka
nabadde awo emabega ne ŋŋamba naye mukama onkyusizza okitegeera senga kati ebintu ebimu abantu tebaddangaawo banaye si buli kimu nti olina okuloga ate ffe obulamu obulaba buno obulamu bwe tulimu oba tomanyi nti noogenda kubeera ekintu ekyo nze nali simanyi nti ngenda kubasenga naye mukama yakintondamu kati omulogo bw'anaava eri n'empale ze n'aziwanvuya n'agenda mu masabo wuuyo agenze ku nsozi wuuyo awalampye luddawa nze nange nga nfukamira nsaba mukama era ekitiibwa kijja kusigala ndisenga nangali okumanya oyo omukazi musiru eyandugana kati ye yesenga gwesenga kati kunze naye aniya senga mudakiika emu osooka obulirire ku muntu omulogo obugamba obusembayo mudakiika emu ngenda kubuulirira omulogo ekintu kimu kyokka bannange kyengenda okukugamba nti okuloga si kulungi okuloga si kulungi si kulungi ate ekintu bw'olabanga munno nze nina eŋŋombo ku mutima gwange bwe ndaba omukyala nga yambadde bulungi nga nsusseeko kyebaliza mukama nti ne sirina mpiiga ku munnange nti nno yansinga atya nowe era mugambirawo nti manne mukyala gwe olabika bulungi era bwe mba sikutya ngamba anti olugoye olwo lwa mmeka kino wakifuna otya abalogo obuzibu bw'abalogo nti banafa okukola mu mikono omulogo yenna aba munafa okukola bw'alaba ekintu nga bw'alaba ng'olina ekintu ng'omusingako abayagala kulogo nafuwa okireke kati omulogo oyo kyemugamba kiri kimu nti okuddawo n'ologa munokola oba omuntu oyo mufuule mukwano gwe omanya abikola atyo yes tubasiibule tubasiibule tujja baddira mweraba